Nkwaniriza omulabi wange era omulabi wa Bukedde TV program bagiyita buuza omusawo nze Justin Nakaggwa ku lwa bannange naye nno leero lwe lunaku olusemba mu mwezi nkujjukiza nti omwezi guno ogwokubiri gwe tumalako olwaleero gwonna gubeera gwa kansa kusomesa na kuyigiriza abantu n'okubakubiriza okwekebeza kansa mu ngeri ey'okwewala kansa ow'ebika ebitali bimu. Mu programu zaffe ezaabuuza omusawo tuze tukulaga ebintu eby'enjawulo mwezi guno gwennyini nga bikwata ku kansa naye nga tumalako omwezi tugambye nti ate leka tukwate ku kika kya kansa atatera kwogerwako ate naawe gw'ototera kulowoozaako. Kansa ono yeewa olususu muyite skin cancer. Bonna abasawo n'ebitongole ebya kansa bagamba nti kikulu nnyo ggwe ng'omuntu okwekebera n'okebera olususu n'olaba olususu lwange lukyuse terukyuse. Ate kikulu nnyo okwewala ebintu ebimu ng'omusana omungi mu ngeri ey'okulwanyisa n'okwewala kansa ono bw'abeera azuuliddwa nga bukyali era nga kansa omulala naye abeera asobola okuwonyezebwa. Tuli ku Cancer Institute tuli ne Dr. Kafeero. Dr. Kafeero nkwaniriza. Weewale nnyo era mwenna batulaba mbalamusizza mujjeebaleko gyonna gye mukola emirimu temutuusaako engalo. Nsanyusa nnyo okubeera okukyazibwa wano ku Bukedde TV era okungula obategeeza ku bulwadde bwa kansa n'engeri gisobola omwewalamu n'omujjanjaba. Okay. Bagamba ki? Kati olwaleero tunuulidde kansa wa lususu. Simanyi oba naye wano mungi nga kansa omulala oba ye kale abantu tuyinza okuba tubatiisiza bwereere naye nga kiri bulungi. Ogera n'ogera ekibuuzo ekyo n'okibuuza nti bungi ki? Kiyanga okubuuza abantu ddala abantu bafa omulagenda mu bayo n'omanya nti ki bafa. Ekirungi oli ku Cancer Institute. Cancer Institute waliwo abantu bonna bafuna obulwadde bwe bajjira kati nganze abeera mujja kugamba nti kansa mungi ow'olususu kubanga bonna bakola ki era bajja waneeno. So mungi era gyali naye kisinziira omulabye ddi y'omuntu oyo omusanzeewo n'amayiro bonna mu ggwanga baba bafuna era baweza Cancer Institute kwegamba nze wano we tuli Cancer Institute nja kugamba nti mungi. Okay. Waliwo abatamutegeera nga tandise okwebuuza oba bano boogera biki ate kansa w'olususu bitya biki ye kyeki? Weebale nnyo ekibuuzo kino era kanyongera okuddamu okulambulula nti bwe twogera ku bulwadde bwa kansa ombuuza abantu nibaza kawuka. Kansa si kawuka, kansa butafaali. Funa tuli butafaali. Obutafaali bwe bukyuka nebutandika okweyisa obubi. So tugamba olina kansa w'olususu kitegeeza nti obutafaali bw'olususu olususu ly'eddiba eribikka omubiri okuva ku mutwe paka ku bigere lwe lususu. Naye tuba tugamba nti kansa w'olususu kitegeeza nti obutafaali obeera mu lususu obwo oba mu ddiba eryo bwe buba bukoze eki bwe buba bukyamye nga buliko omutawaana. Era tugamba nti olina kansa tulina kumanya nga tukakasizza nti obutafaali obuva mu lususu ennyabo. Simanyi oba ye enkebera ye gye mukozesa kumanya nti omuntu alina kansa yawukana ku mundala. Waliwo enjogera egamba nti akanyama bagenda kunjako akanyama bagenda kutulako. Tusobola kugamba nti olina kansa nga tutugyeko obutafaali mu kanyama. So oyinza okuba nebbwa eruddewo nnyo netugenda netuyisaawo kapamba netutwala obutafaali mu kapamba ako era abantu bakayita akanyama. Tuyinza okugamba olina akazimba ku lususu olwo tugende tusalewo akanyama ako tugende tukabira obutafaali muki olwoba bwa kansa oba si bwa kansa. So kansa yenna oba wa mu kitundu kyo oba w'abaana oba wa mugongo oba wa mumagwa n'abaana tulina okugyako obutafaali obwo mu kanyama. Muzungu kyayita biopsy. Okebera obutafaali ogamba nti olina kansa nga si wagamba nti olina siriimu nga sikuledde musaayi kulaba mu kawuka ne kansa tulina okebera butafaali. Okay. Kati ekitegeeza mutuuka okukebera omuntu olwedde nga atandise okufuna obuntu obulinga obuzimbyezimbye. Kansa buli muntu yenna alina okumanya nti obutafaali bukula tukyuka kutuyita okukula either ogejja oba otoniwa either owanvuwa oba osigala muki okuwanvuwa okukitegeeza obutafaali bukula ku speedi nnyo bweyongera obungi naye mu kweyongera omuyinza okubaamu obukyamu era obukyamu obwo buvaamu ne bufuuka kansa. Ntegeera kye ŋŋamba. So tulina osookebera obutafaali obwo. So olina obuzibu ku lususulo
tukebera olususu olwo ekitundu ekyo kyolowooza nti kiriko obukyamu tulabe oba ekikireese ekintu ekyo kansa oba si kansa. So abaseera ebisinga abamu waliwo abalina enkizo y'okufuna obulwadde obwo nga wogambye ekikula byakuba namagoye balina enkizo yawugulu nnyo okufuna obulwadde bwa kansa okusinga omuntu omuddugavu ennyo oba alina kala ye ey'obutonde. Naye ate nabo balina ku lususu olwo waliko ebintu ate bibateeka ku nkizo okufuna kansa oyo okusinga ate abalala. So oyinza otandika n'abantu nga otandika okufuna ebbwa oba akana katavaawo nga keeyongera kagejja oba ebbwanga olaba olusu lugenda lulwerera lwokka waliwo ekigina kirira naye terikuluma oba terina mutawaana. Abo betugamba mujje tukebere kiki ekigenda mu maaso nga terina bakulya oba tandika kuwa bizima mu nkwawa oba tandika kuwa bizima mu mpatani z'ebisambi n'okuba nga tossa bulungi. Abo betwagala mujje ng'onna ekintu tokitegeera otutuuka mu ddwaliro okijjanjabye n'obujjanjabi obwa bulijjo naye tewali ki nkyukakyuka. Abasawo bagamba ki ekigenda mu maaso otambula ne wali tewali kigenda mu maaso. Jangu ufeeri okubanga tuli bakugu mu bbo tukebere. Nyagamba nti lino teetaaga kujjanjaba bweriti maybe obadde olijjanjaba bubi. Nja kino twetaaga ogenda mu maaso okukinoonyerezaako tutegere ddala obutafaali lwaki gyeyisa bweriti. Tutugambe nti ono kansa ono si kansa. Oyogedde ebika by'abantu babiri. Nina obuzimbazimba ku lususu oba akantu kazimba keeyongera bweyongezi wadde nfunye obujjanjabi tekakendeera. Ndi Namagoye. Ebika by'abantu bibiri bebisinga okutawanyizibwa kansa w'olususu. Bannamagoye lwaki mboogedde nti okubeera Namagoye oba oli muntu mulamu naye obaako n'obuzibu mu kala ekikuwa kala eno ey'obuddugavu. Mu lususu lwaffe mulimu obutafaali obutuziyiza okufuna omusana guno amasannyalaze ag'amaanyi agava mu musana. Kyova olaba nti wogenda ogenda mu mambuka kala z'abantu zigenda zikola ki zeeyongera okukyuka. Kyova olaba nti abadinka baddugavu nnyo ate okusinga abatanzania kubanga ate ogenda Southern Sudan omusana mungi nnyo n'osanga nti abo baddugavu nnyo olw'okuziyiza omusana guno okukola ki okukosa emibiri gyabwe. Kati Namagoye talina butafaali buno buziyiza musana gano g'amaanyi ag'omumusana okukuuma omubiri gwabwe. Kyova olaba nti balina nnyo enkizo ya waggulu nnyo okufuna kookolo w'olususu. Era kyova olaba nti bagamba mwambale enkofiira ezibaziyiza omusana okutwala mwambale engoye empanvu eziziyiza omusana okutuuka ku lususu ennyo. Naye ne wabaawo n'abantu abalala abalina obuzimba olumu ku lususu zaabwe ng'obuzimba obwo olumu buyinza okutandika mu buzimba obwo nobuleeta kansa w'olususu mu luzungu tuyita moles. Wano nyinza obufaanaganya bwe tuyita basenga nti olina senga ku lususu bwe twayitanga basenga. Kati waba muzungu baba na bungi nnyo oba balina ensusu nga bungi obuntu obwo olumu buteeta okuvaamu kansa. Naye era tulina okumanya kiki abamu bayinza okugayita amabala nti ebbala bazaana naye ate olumu amabala ago oba amabala gayinza okuvaamu nank'okwerya. Kati ate oyo gwe twagala ajja akole ki si buli alina ebbala nti likyuka naye bagenda bakula amabala gano olumu olususu ekitundu ekyo tekiba kyaki kya bulijjo. Tubagamba mujje tukole ki tongole okukebera ebbala lino okutegera lwaki litandise okwerya. Dr. Kafeero nfuna ebibuuzo biwerako wano. Waliwo abasawo kye muyita vitiligo. Ge mabala ago goyogerako mu Luganda tubayita balongo. Nti gundi abalongo bamwokya. Ekyo abamu bakifuna abakuzi. Vitiligo oba wano mu Buganda kituyita abalongo. Ali nakyo kyanjawulo. Ekyo oba kikunyonyola ntya ekyo kibanga omubiri okwerwanyisa. Nekutandika okutta ate obutafaali buli bwe njogeddeko obwo butuyita obuziyisa omubiri okufuna ogamba obukuwakalayo. Kiyanga wono kibanga kwegamba nga oba kitenga allergy mu kifaananyi kyekyo nga wono oli enyama neekuzimbwa n'okufuna ebirogologo. Naye ate bino omubiri gutandika okulwanyisa obutafaali obwo notandika okulaba nga omuntu akyusa olususu. Wantugamba abalongo bakola ki babookya. Kati ekibuuzo ekirala kyenfunye okompe yalinza abantu babiri abeeru n'abaddugavu oba Namagoye n'omuntu omuddugavu. Namagoye abeera n'emikisa mingi okufuna
kookolo ow'olususu. Bwe ntunulira Namagoye mutunulira n'omuntu eyeeyerusa. Simanyi oba okweyerusa kuno kwerusa olususu kulina kyekwongera ku mikisa gy'omuntu okufuna kookolo w'olususu. Katonda tutondanga buli kite tulina kirina omugaso okusinziira mu kitundu ky'olimu. Omuntu twebuuza nti lwaki abantu abamu bawanvu nnyo nga basanga mu kitundu ekimu okusinga ekitundu ekirala? Nti lwaki bo bampi nnyo ate okusinga ki? Ese ebisinga abantu besanga nga bali mu kitundu ekyo bwe butonde bwabwe busobola okubabeeza mu kitundu ekyo bawangaaliremu. Era nga obeeramu ng'oli muwanvu ese ebisinga oyinza obutawangaala oba jjiini y'obuwanvu eyinza obutawangaala mu kitundu ekyo. Kati omuntu ayerusa olususu, jjukira ekintu ekyolususu kibira mu musaayi gwe muli munda, naye okozesa chemicals oba ebifutafuta oba ebizigo ebigenda nga bikwokya wansi bijjemu obutafaali buli. Tuli ffenna ebiseera ebisinga okweyerusa n'oweekuuta oba olenganga atawanya obutafaali buli nti mu nkula yaawo obanga abutta okuwa kino obutone ekyokola ki kyolina. Era tuzudde nti kibano lwatusomera tugaba nange mukendeeza okukola ki okweyerusa. Era okujja kwesanga nabo abeerusa bate bajja bafuna ebirwadde ebirala ne baba nga bava mu ddwaliro n'osanga omuntu yali muddugavu naye avudde mu bweru ate afuuse wa yero ate atandise okukirwanyisa. Oba kyeŋŋamba kwegamba ekyo okukozesa ebifuta ebyo akyali weyeerusa tekitegeeza nti kiri ekyobuddugavu aba yakijjeewo kubanga kiri kya mu butonde. Era ojja kwesanga obukongovule obusigadde buki wadde agezezaako bukuuta naye nga balina enkizo nabo yawaggulu okusinga ate atakoze eki ateerusizza. Oli ku programu eyabuuza omusawo nkusaba nti twegatteko weereza ekibuuzo. Tutunulidde kookolo ow'olususu. Bannamagoye balina emikisa mingi okumufuna. Naawe bw'oba ofuna obusundosundo nga tobutegeera nga wejjanjaba tebugenda ate naawe yeeyerusa era emikisa gyo gibeera wagguluko okusinga oli ali ku lususu lwe olw'obutonde. Weereza ekibuuzo n'oba oyagala kubuuza ku kansa omulala yenna tulina Dr. Kafeero bwe kunaaba nga kwe kusiima kwe ajja kujjaddemu ebibuuzo bya ate essimu wandikamu ekigambo musawo teekamu ekibuuzo kyo kiweze ku 8338. Leero lwe lunaku olusembayo omwezi tuli mu gwa kookolo. Mbadde nsaba okimanye nti kookolo atta naye nga bw'omulaba nga obudde bukyali awonyezebwa. Katumulemu katini tudde n'ekitundu ekyokubiri.